nsi wa ambule manyiddwa nga Uganda Law Society bavuddeyo ne bateesezza bino wammanga. Bagamba akalulu akatandika omwaka gundi nga gutandika ye process y'okuwandiisa abalonzi pawe twatuuka olunaku olw'okusuula akalulu lwatandika ku mwezi 15. Era nga kaateekebwa omulamuzi Simon Byabakama. Bagamba nti omulamuzi ono ekisooka yeetaaga alizayininge. Nsonga ki? Bw'amala okulizayininga Byabakama akwatibwe asibibwe. Nga balese obukambwe bungi. Kaakati bagamba tebalabangako kalulu kajjudde violence nga kano. Naye bali bamubuuzizzaako ye yakayitamu atya. Tebalabanga kalulu kajjudde magye nga kano. Tebalabanga kalulu kajjudde kwonoona ssente wa musolo nga kano. Olebeka abantu nga bakupininga nenga naawe gaka I wish they knew. Kaakati awe wali awo. Era okusinziira ku bakulu bano bagamba nti nno ebintu ebyetobekera mu kalulu kano omutindo gw'entegeka y'akalulu mu ggwanga erya Uganda naddala ng'omulamuzi Simon Byabakama yakategese gwongedde okubeera nga gusereba buli kaseera. Kakati nomunango okwogera bino babadde bali mu kutongoza 2026 election report era nga batunuulira ebintu ebyenjawulo ebyayolekera mu kalulu kano twakamala okubeera nga ate tumaliriza tukola ki tumaliriza. Kakati mu kwonoona ssente bagamba nti jjukira eggwanga lya Uganda lyafulumya almost billion ezisoba mu 150 okusobola okupa kyesinga obuuma buno bu BVVK. Naye ekyasinga okubanga kimalako bannayuganda emirembe kwe kumaliriza ng'obuuma obwo tebusobodde kukola mulimu gwakola ki gwabuguza. At least obuuma bwali bulina okusaasaanira polling stations ezisoba mu 5,700 ekitaasobola kukola nga kikola ki kumaliriza. Kakati bagamba omukulu oyo lwaki abatanoonyerezebwako bw'asangibwa nga waliwo omusango gw'alina okubanga awoza n'akola ki n'aguwoza n'asimbwa mu mateeka. N'ebintu ebirala bingi ebigenda maaso okubeera nga ate basayitinga ab'amagye okubeera nga basukka mu kalulu kano n'ebintu ebirala bingi nnyo ebigambibwa ebimaliriza nga akalulu kano omuntu tasobola kugamba nti kaali free and fair. So nyinza okuba nga saasanyuka mu kulonda naye wano ntandise okubeeramu n'essuubi nti at least ebyanyigiriza bigenda kubeera bitereezebwa. Oli omu ku basanyuse? Mbadde mbuuza nyongere okubeera nga ntegeera. Ayinza nnyo okweyawula ku bigambo ebimu. Kakati nedda buli ali eyo nga awulira Byabakama nti yamusanyusa abanaffe aba Uganda Law Society ensonga ze bamaze okuba nga bazikola ki bazinyiga wano. So kakati bw'obanga oli omu kubagamba nti asibibwe tukimanyi ffe tulinze kulaba kyali kitya. Nno kale n'ebirala binyo bikyagenda mu maaso. UCC yavuddeyo ku bantu betukyaza ne baleeta DRFM zaabwe eziwakanya